omutuluze ekimusuza mu biggwo oba mu kiyulu kimanyi ggwe olowooza tekubeera kwagala kati nno nange ku lulimi bwentyo nno bwe mbeera nkalakkalira nga nsiriba yajja nzira nkomeredde nga lubaale wannabuzaana munnabusiro galibeera mawuluge galimbika ne gandesa okuwoomesa olulimi okuluwunyisa amawanga wamagwe okulusomesa abantu kugambye newe kiribeera kisalabagga nga kyantulumba nga kisembegeddeko entete n'engobe tonguumaaza baaba tuteekwa buteekwa okululwanirira ngamba olulimi kali nnimiro alwanirira entiriginya omanyi ey'amasimbisimbi ntegeeza entawulira kukyayo nayo ne bwe kuba kulunkuula erunkuula esobolera ddala kakubeera okudambiriza kale nno empongo nga tennaba kusitulira kango munnabwetenga nze nsumulula ebyange kubanga ekirwa mu mutwalo kiwumba nno mukkirize nammwe nziggyeko munnange entikwa ku mugomba oba ekivubirizi nkijje ku lutagajjo lw'omukaabu olwo nno byolere zidde okunywa kubanga omuwulu atayogera naye bw'atuula ku kalengejjo k'omukindukindu gubula asala embeera eng'eterinda yeebase empologge kale anaali omunya teyeeganya bubula gwe tereera okufaananako omutuutuuli ku mpina anti anaasooka sebinaagina awasa mu bootwa weetegereze nnyo wuliriza nnyo kubanga yeetegereza yatta omuzira ate ayagala ekooba asitukiramu bamwogerako nti agenda bubootwa nze musisibosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo kaluwoomya mu nsona lulimi eno ey'ekinini empomere nnyo eyenyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nnabulamu ekinogezi hashtag Fabaganda hashtag ekinogezi ky'olulimi Oluganda wano hashtag kinogezi eky'e14 tukyali ku mitendera gino egy'obukoko wattu olwaleero katulabe ku kye tuyita obuwalalira miyagi oba akawalalira miyagi bwe kabeera kamu munnange twalaba obukokkuluzi obwo twabumala ne tulaba obwambula bombo obwo twabumala kati tuli ku obuwalalira miyagi buno bwe bukoko obusuumukiddemu ddala buba busuumuse nga mu butuufu busowese n'ebyoya ku biwawaatiro nga biggumidde bulungi nga ne ku mubiri gwabo oba obwetegereza wamma ggwe busowekedde ddala ebyoya era buba bubuukira emiti egyo egy'entula kyebava babutuuma obuwalalira miyagi. Waliwo n'enjogera egamba nti weeyogeza ng'omusumba w'enkoko nti obukoko bwange buno buwalalira emiyagi nti gwe yabufuna n'obeera ng'owalalira mivule. Ate saagibagamba ku kiri ekyasooka eky'e13 ekinogezi nti weeyogezanga omusumba w'enkoko nti obukoko bwange buno bwambula bombo nti bwe buba nga weeyambula bombo kati gwe nnyini bwe yabufuna n'obeera nga weeyambula balongo. Oluganda luwooma, Oluganda luwooma, ate Oluganda lugagga, Oluganda zaabu. Mubumbirano gwennyini obwetondese amayinja agalimansi ne luulu ffe kwe tukubira ddala akati. Tetujja kubeera ng'oli nkweganye omugga akwekesa naye nga obuwalalira miyagi obutegedde obukoko obwo kale bw'oba obutegedde oli wa munda nnyo nkwagadde kwa mwaka naakussa bikongoliro ojjanga kwa nkuba Nakibenga yatumalira ebyalo abalungi eyebbaaga ewoomye tasula ku kyoto kale nno nga sinneemalamu nnyo ng'ogw'oluwaawo nzijukidde nti nsaana okumanya kino bulijjo ky'obulungi bwa Nakayonga tebweyibaaza nnyo muntu anti obwevumirako ne mu makungula kubanga bukosa enkota era nno ebeera engema empungufu munnange yo tekyakubikako wadde eky'omulubaale tekuvaako kya mu lubaale eyo waggulu era kati nze nsudde olusekwa